Inside Story Uganda, real source of political updates. Bera mu WhatsApp groups 5 nenga zi adding a value to you. Bera ne mikwano gye mitono nenga ne boba n'ekizibu basobola okuyamba. Bakuddukirira. Tosobola kuŋŋamba nti omanya abantu bangi naye tibakuyamba. Over the weekend nze okuva Wednesday sibadde Kampala. Mbadde waffe Masaka. On Thursday waliwo omwana mukwano gwange nnyo, he's like a brother, bamuyita Nsereko. Musubuzi wa mmwanyi ate nga mulimi wa mmwanyi. Yayanjudde. Sinnaba kulaba kwanjulanga kuli mu Masaka. Omuntu eyabadde kuli simulabanga obungi. Masaka. Masaka. Ewaffe Villa Mariawo. Omwana yagabudde kyesirabanga. Gwe mukolo gwe nasoose okubeerako mu Masaka nga buli muntu bamugabudde enkoko mu Luwombo. Luwombo. Buli muntu va kubaga shumba abadde mu VVIPs n'aba abadde ebweru. Bonna bafunye ko mu Luwombo. Gwe mukolo gwe nasoose okulaba mu Villa Maria nga bia wa buli kika abantu bamuleseewo. Ne banywa ne bakoowa. Kine emyenge gyamwezi daka simanya black label. Daka label simanya blue label, red label. Samola yabimanyira. Red label. Double black. Jabaddeyo. Abantu ne banywa ne bagirika. Oboga mankulimba buuza mukwano gwange ano muyimbi ani Haruna mubiru yabaddeyo. Mubiru kitoke kifansalira. Yabaddeyo. Misa akisema kula yabaddeyo. Ne nantume. Befananyi benalabye ng'olinga akutoba akaggoboti. Gwe mukolo gwegwo. Ogwo mukolo gwe nabaddeko yo mwana yali mukwano nnyo gwa taata wange nnyo. Ogwo omuggo taata wange yagundekera. Nakutwa omuggo ogwo okulaga nti ne kitange waali. Yafedda. Bakitaffe tibafa. Tusigala nabo. Ekyo nkikugamba ndi serious. Ogwo gwali muggo gwe. Yes. Nze ndasikira kitange nampa omuggo ogwo. So mwabaddewo mwembi gwe ne muzeeyi. Twabaddewo fembi. Gwe ne muzeeyi. Muba mugende Roma ne mulamaga. Ne musinza be mutamanyi. Ne mugende Saudi Arabia. Siwa kiri. Emeka. Nze lwaki sikwera muggo gwa kitange gwe yandikira. Gwe yandikira. Ati wali omuggo gwe nnyina nga gwa bajjajjange be bagulekera kitange. Eddiini gy'osoma ebimanyiiko ebyo. Eddiini yasangawo actually Yesu yagamba ti yajja kusaanyaawo nnono na buwangwa bw'abantu. Buno buwangwa bwaffe. Kyovula mu Catholic Church faza bwasikira kitaawe bamwambaza olubugo ne bamuwa n'effumu. Mwawule bino ebintu. In the Catholic Church where I belong, father kasita asikira kitaawe bamukwasa effumu ne bamwambaza n'olubugo. Nga father. Nga father, yes. Kati nze Gashumba kyekingano okwata omugo gwa kitange. Muzeeyi gwe yakuwa. Kyekingano ogenda ku malalo ga kitange ne mulaajanira oba n'empaaba. Doesn't it contradict things? Tekiina. Lwaki kiri okugende na mugongo nfukamire ku mujulizi gwe simanyi gwe siinaako Luganda musabe. Kizito omuto. Oba bali ku ddembe. Gwe simanyi gwe siinaako Luganda. Naye kirimu sitaani ogenda ku malalo ga jjajjange. Lwaki sitaani awo waali? Bwe nfukamira ku malalo ga jjajjange oyo sitaani. Bwe nfukamira ku malalo ga senti bali ku ddembe mwago si sitaani. That's not me. How you bakita intercession baba laajanira babayambeko okubeegayirirako Katonda. Nze Katonda mwegayira direct nze bwe mansa bakatonda sina gwe neetaaga. Direct phone call to God. Ata anjanukula. Nsereko kanzire ku mukolo gwa Nsereko. Nsereko yakoze omukolo lwa kintu kirimu ayina emikwano. Kwabaddeko abafaza abasoba 20. Wow. Okwanjula bwanjuzi. Ne mukwano gwange Father Chibi yabaddeyo. Yavuze kuva Mpigi. Opulira bagenero babaddeyo. Alabika w'amaanyi Nsereko oyo. No, si w'amaanyi kiri awo naye Nsereko amanye emikwano. Ya social capital. Mukwano ki gw'oyina. Bwe twali malayika ebemiyaga yavuga najja. Nange nabadde nyina okukola ki. Yabadde kikakatako. Ate nagezeyo nga n'essenyiga nnuma. But I had to go. To stand. Yes. Kati mwabanda ku TikTok. Singa obadde n'omukolo ku Thursday. Ani anajja. Leero Monday. Nsereka ngambye nti ogwo omukolo gwe walabye 80% bantu bamuwadde sente kubanga Nsereko mugabi. Kanisa aziwa sente, Kereziya aziwa n'emizikiti. You get it? So mufune emikwano egibagasa.
nga mukwano go ne bamukubira ku saa 9 ekiro akwate simu ajja nebwe you are everywhere and you are nowhere. Come again? You are everywhere and you are nowhere. Mukwano gwo buli omu muyita mukwano gwo nenga inactual sense. Ate n'ekyo nakino mukimanye osobola n'okuba n'omuntu emyaka 2 nga tabangako mukwano gwo nga user really friends with benefits nga akwagalako byakujjako nga takwagalangako kyomuwa. Michelle Obama yagamba nti money and power reveals who we are. Tolimanya muntu the inner him or her kujjako nga afunye sente n'obuyinza. Omuntu asobola okubeera naawe n'atuuka n'okufa n'ogamba nfiiriddwa mukwano gwange tazikangawo nga tabangako mukwano gwo nga eri akwagalako bintu byo byakujjako. Gwe kunguka kyolina emikwano olw'okuba okola TV shows kungwa aganya bwenkya emirimu ne giggwawo simuzo eyinza okusirika ne weewuunya n'ogamba nti kino kiki. Ababadde bannoonyanga. Yes, na bano ba minisita boolaba ababaka abantu tibaagala minisita baagala title. Yes, bano ababaka bemulaba abantu tibaagala babaka title emujjirako. Bano babasuusuuta Yes. babasuusuuta lwekyo kye bali. Kankubuuze mirundi emeka tubadde ku mukolo ng'eyali minisita anoonya wakutuula mingi naye nga tebinga kyali minisita bamwaniriza mu kkubo olw'obugombe bwajjira minisita ajja. nabano ababaka bambi kati lindako situgenda kulonda mu January. Yes. I can authoritatively predict nti 90% ku babaka tebagenda kuddayo. 90%. Yes, tebagenda kuddayo. 90, that's a big percentage. 82% tebaddayo mu 2021. Tebagenda kuddayo. Mutegera ndowooza. Kakati ogenda okulaba mu ababaka oba abantu bali baagala goba title yo. Kati fwe bagashuba otutiira. Toyina title yonna ne kuli mukolo tuula mu VVIP. Butuka nga n'owulira akabugumu nti mwami Gashumbaze. Sinanze nze toyina title yonna okujjako ya MK. Nzira omuntu yekka gwe abantu bensinza nsinza Katonda. Owulira? Osinza Katonda. Nsinza bazadde bange ne Jenemuke. Naye omusinza. Osinza Jeno MK. Mbuuza lwaki? Ye muntu yekka mu gavumenti muno eyalaba potential yange. Nkiddemu. Ye muntu yekka mu gavumenti eno eyalaba potential yange. Nannondo okubeera omumyuka we in charge of the Central Region of Buganda region. Eno okusinza ki? Kyogamba bano bafeke master bonna abali mu gavumenti sibasinga? Kungu ku level yange nsobola okutuula at any board. Kyoganze qualifying kubeera minister? You do. Kankomaawo. Kyoga tuli basiru nnyo. Kyoga nyizo okwerabira MK mu bulamu bwange. Sisobola. Sisobola kumwerabira. Ne bwe nfuna disagreement naye tomorrow. Sisobola kumwerabira. Olwekyo kye yalaba. Yes. Olwekyo kye yandabamu. Ulira. 3 weeks back. Naina business gyenkyesinga mu government. Nensanga omusajja bamuyita Bizimungu oba bya Mungu. Mu office y'abanene. N'abagamba omusajja omulaba. Mu 1996 tewali muntu yanoonyeza mu 7 mu kalulu mu Buganda nga ye. Tiyavuganga pick up najja nanone ebipande n'abitimba Buganda yonna ng'agamba nze. 1996 nga twakamala okusoma. Kyenda mukaaga. Ze kintu kyokka kyensinzako President Museveni era Mukama muwa omukisa yantikkula omugugu gw'Abanyarwanda be baali bamma national IDs ne passports. Era bwe kibanga kye kintu kyokka ekisobola okutwala Museveni mu ggulu agende mu ggulu olw'ekyo. Ontegedde? Kungu twabeeranga naawe netubasanga wano ebweru. Batusamoninga mu UCC z'ensonga zaali zaaki. Z'Abanyarwanda. Who are Ugandans 100%? Kati kungu, I'm happy to report nti wiki eggwako nga tewali muntu gwamye national ID. Immigration tukyalinamu obuzibu nayo katono. Era oluva wano gyendaga. Tulina endagaano gye twakola nabo tulina endagaano gye twakola batana ku implementinga. Nira 100%. Tewerabiranga omuntu gwani yakujja engoma. Taliyo oba gwewereeta abatuwuliriza tuli mu Entuga tokuba kalango Adam Kungu ge gange fenna wulira mwami Frank Gashumba gwendi nayo olwaleero fenna mu bulamu bwaffe waliwo omuntu yali atukutte ku mukono
oyo kituufu teri muntu aga nti yemeza yekka taliyo waliyo omuntu eyali atukutte ku mukono at some point Jano Muhoozi Kainerugaba first son owulira commander yani yeye kakati yakola ngani CDF ate nga alina obuyinza obuli ku level ya commander in chief na mu birowoozo bye sorry n'agenda ku Twitter X now n'agamba nti nonze omuntu ayitibwa Frank Gashumba ng'omumyuka wange ate ng'omanye nwana gye batulwana nakiro kankikugambe kubana abantu bondaba nabo boolitwanga mikwano gyange ku bo tewali yampereza bubaka bunjozayoza linda okati mwami Gashumba bakoligi bo benkulaba nabo ku bo teri yampa bubaka bunjozayoza tebakuyozayo ngolo ki kubanga bo balowooza bokka be balina okushayininga bebagwanidde ng'ate abamu yali yabalonda dda mu bifo ebirala Gashumba tebagwanidde ffe tusigwanidde ffe tulimbwa tulina kulya magumba wadde ka message kisegeera agati yogayoga muganda wange otegedde so obeera n'omuntu nga takwagalizangako naye nga muli naye kungu kye bayita mukwano gw'okimanyi kwe kuwulira nti waliwo akasente akaliwo nga kungu okwalifying nga nakkubira essimu muganda waliwo ka deal waliwo ka business bidinga bw'oba tumanyi ku bidinga ngenda kuyamba kubanga you qualify your Ugandan tulina company mu Uganda eziri fully registered eziri mejo kola business ongamba otya nti gwe PS gwakulya procurement mu kitongole n'otanyamba nti owaye ne Gashumba kaafuneyo afuneka naka kamuyambe omukwano gulina okukwagaliza yes omukwano gutanjagaliza gwaki gwakafa olumbe omukwano gutakwagaliza gwakafa olumbe wanje omukwano gutakwagaliza gwakafa olumbe kungo ine motoka sibe kiri mukama wo Kalisa avuga motoka ki I believe he drives a Range Rover yes Kalisa bwatuuka ku mukolo ku ssaawa nnyo ogw'ekiro atuukire mu Range Rover yo naye naawe otuukireko mu Primo ng'enkuba ne bweto nnyo osobola okukola ki okuvaawo oŋŋamba otya nti onjagaliza ng'emikolo bwe gigwanze ninnyaka bodaboda okitegedde oŋŋamba otya nti onjagaliza nga bizinesi bwe sibeerawo tonkubira simu oŋŋamba otya nti onjagaliza nti otegedde nti gavumenti eweerera abaana wali scholarships okimanyi nyina abaana beetaaga okuweerera n'otaŋŋamba ate kungunze ekintu kino nkiyiziridde ebbanga Katonda atulaga sayinizi nnyingi emikwano gyaffe nakulaga nti osimu kwanugu wajja kukyusa ekirala Banyarwanda bo babirivinga nti bazadde baffe balabe baffe mu mikwano gyaffe gwe nga tomanyi nagamba omuntu oyo singa weegendereza singa famire egaana omuwala okufumbirwa omuntu bamaliriza bubi you get it you cannot convince me you can't jeno kankubulire jeno emuke yadde Masaka twamwaniriza ku Loyo Mutesa Loyo University twaddewo abantu basatu owulira ndo bantu basatu batya twabaddewo ne Jeno Sande ye komanda wa Masaka w'amagye ne mukwano gwange omupoliisi mwerabidde erinnya regional police commander yaddaze kuggalawo mipiira ja CDF tournament mukolo olwawedde yawangudde lwaki ulira lwaki they participated lwaki gwagweredde mu bunnya make your point adogati mwabaddewo basatu yes kubanga mukwano wa yaŋŋambye nti boss ajja Masaka mukwano gwo yes kubanga mukama wange tasobola kujja mu kitundu nga simanyi ne muwero kaminga nayingira emmotoka ye ne tunywamu eddakiika nga 2 n'agenda era omupiira lwe gwawedde mu protocol era yansanze ku kisaawe musinga off owulira n'agenda that was a Friday I think on Saturday nengenda nomanyi natandise serious mobilization ya mwami 7 otambula okuunga abantu Museveni agenda kukumba kanu agenda kwera kere kwantu akamu bwe kati kokka gaye ko mwagalako okutikula omugugu kokka bwe kati wasazewo talaga eggwanga ngo tunagenda mu kalango
ngenda kukubira muganda wange Jimmy yasinga otegeera Bible aina Bible inawe yogera nti ndibasonyiwa olw'omuntu omu oba olw'ekikola ekimu kakati mpagirani Dr. Kizza Besigye yekka ye muntu yateekawo semblance ya credible position. By the way, amawulire genyina agatali malungi Dr. Kizza Besigye mulwadde nnyo. Really? Nnyo nga gye nkomeza. Era mwenna mbasaba mulwadde nnyo tusabe gavumenti ewe Dr. Kizza Besigye bail. Tasobola kuyimirira. Kino kyekubulira from a credible source. He can't stand on his own. Tasobola kustandinga ku lulwe Dr. Kizza Besigye. Nze sisobola kuteeka omuzita mutya bino tibwe mutamuta. Ultimatum. Nze nsaba gavumenti n'obuwembeefu bungi Dr. Besigye aweebwe bail. Bw'aba ayina emisango awoze ng'avaawa ng'ava bweru. Ali bubi. Embeera gy'alimu si nnungi. Bambi Dr. Besigye. Okiwulira? Mwenna abali ku gavumenti muno abalamuzi baani mwenna ffenna tukola ensobi, we are all Ugandans. Aweebwe bail awoze ng'avaawa ng'ava bweru. Sisobola nze kubalagira ojjukire yagamba bwe mutamuta. Yawe nnaku bazaali mmeka kyenda. Ali London azina mazina. Tujja kujjaawo. So obadde ogamba nti akantu akatono bwe kati. Yes. Abaganda balina ogamba nti atajjukira oba byemba batagabo batasonyiwa. Omutima wangu gugonda mangu. Ogonda gutya? Olina okujjukira. Kwamusa ngo gavumenti ejozovunyire ebbanga lyonna. Gavumenti ababbi obubbi nga yeye chief ya CEO wa gavumenti eno. Akantu akatinike yakoze naga nti kale bannaye. Nyine simu zizino bbiri ziweza milioni 10. Njalondeetereyo akantu nga mpaana gavumenti eno. Anti kingamba kyenyini ekyo. Nti ozovumirira ebbanga lyo lyonna. Ogambye nsibyewo kati n'omukono gwe guguno. Ndeetereyo ka clip nga mpaana gavumenti eno. Wana mwe Museveni. Relationship yange ne President Museveni eri ku kintu eki. Ate siri omu. Naye nyini akimanyi. Kiki baagala. Nekira balina be basasula obikola. Kungu sisasulwa kola PR wa gavumenti eno. Sisasulwa. NRM yasipenize billions ze kololo. Siba kiri? Bandagayo ka contract nti ka million emu bakampadde. Tewali. Yes. So government yeto jagala na ate yomwagala. Nkugambye no government singa ombuuziza yali badde yavaako dda. Nayo ani alternative. Mondake. Kyagulanyi. Wiki bbiri eziwedde yali Canada nakuba endongo ennyini. Olwava Canada n'agenda mu America. Bali ku maato ne mukyala we ne bali obulamu. Weekend eri etali eno yabadde kololo yabadde lugogo awa Dax Vibes wamutowe nanyiga mukazi we Squeeze tabangawo Squeeze eri mama yake wamulabye Squeeze kakati yabadde London mu banna Uganda najjuza yakubye full house London sabi goberedde bulungi London mu banna Uganda yakubye full house oya yagala obuyinza Yoweri Museveni Saabalwanyi Semalungu weekend yajimaze ntale school mbalala nga passing out abasomesa 10,000 bamaze okufine tuninga mu patriotism. Olwo nampereza message nti ne kwolwo mwami Kyagulanyi bwe yali mu kivuli kya Dax Vibes mbu mwami Museveni yasula ayimiridde kololo si kusula ayimiridde twaliyo President Museveni yatuuka ekololo sawa nyenzo okumaja yavayo 10 nga bukya mumwagala Squeeze onayagala buyinza onali mukulenga grounds za buyinza wabeerawo Museveni tuyina muwa ekirabe kyekyaki he's the master of politics nabagamba Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni yagireeta kusaanyawo Dr. Kizza Besigye. Museveni takozesa mundu mu bintu ebisinga akozesa magezi na sente. Come again? Museveni ebintu ebisinga takozesa maanyi akozesa magezi na sente. Magezi atula n'afumiitiriza. Yes. Then the sente. Yes.
Kyagulanyi bamuleeta kusaanyawo Dr. Kizza Besigye era kikoze. Kyagulanyi weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama kuwa omukisa. Mundageyo. Nomination is addi. Mwezi guno. Si 23rd bwe ahia. Mwezi guno. Ali mu ndongo. Ali London. Ali London. Leading opposition politician. Azina mazina. Era waliwo akayimba kenebe yayimbye oluyimba ng'ayimba ku mpuuga. Njokonunya. Mumpuuga semanya mumpuuga samulabe linda ku mumpuuga samulabe ekibuli. Jesus. Mpuuga kye kizibu kya Uganda. Mpuuga kye kizibu kya Uganda. Lino eggwanga Katonda n'awangaza Museveni emyaka 5 asobola tufugira emyaka 400. Kakati ebyo bijjako government eno strategy. Museveni is a strategic thinker. Anybody who dares omuntu yenna avaayo ku underestimating this man called Yoweri Museveni olina okubanga tulina okukolako a study. Omuntu yenna anyooma Museveni n'ebikolwa bye gwe tulina okunoonyerezaako. Kati Museveni tali mu 2026 ali mu 2031 akalulu kano kawedde dda ali mu 31. Yes. This purported Sabafewa struggle ali Bungereza mu Kivulu. Actually nubo bali badire bagita Kivulu Party. Ali ku Mpuuga. Yabadaga Mpuuga. Tebyaggwe bya Honorable Mpuuga. You want tell me Museveni na mama Mbabazi ne baluhakana Lugunda. They've never picked misunderstandings. They've picked before. Neyo balaba ku mikolo nga bali bona. Kiringanga bono yawukana ne mukyala wo n'obeera all over ku radio ku TV. Oba mukyala bwana yawukana naawe n'abeera all over kwogera ku social media where. The mere fact that we dated and lived together for 5 or 10 years kitegeeza nange nalinako ebiki ebirungi. Ebizibu bya Uganda Mpuuga. Ebizibu bya Uganda nabagamba akaseera mwenna mugenda tuuka mu kitegeere. This new project ng'agikulira Louis Rubongoya ya setting up kusaanyawo credible opposition. Kankulage okuleeta kwa bali mwezo he's my friend, he's an amazing guy. Kuba Lord Mayor no mulungi ng'omuntu mulungi bali mwezo musajja mukwano gwange. Strategic akati president yagamba nti by 2021 oba yaga 2021 or 2026 tuwagenda kubeera opposition mu Uganda. Owulira kakati NRM tekyaleeta kufieldinga candidate eyita mu NUP nereeta bali mwezo. Come again? NRM tekyafieldinga candidate kubanga ekimanyi tajja kuwangula bayita mu NUP ne baleeta bali mwezo. Really? Yes. Let me give you examples. UPDF bwe yalirwanyisa ngeyamba SPLA yavaayo koneraga nti tuyamba SPLA. Yeah, South Sudan. Yes. Ebere yamba SPLA covertly. Mwe mulaba SPLA nga yerwana nenga UPDF yekola ki? Mweri. Mwe mulaba NUP nti bali mwezo bamutadde ku bubaka bwe Kampala. Kubwa meya bwe Kampala. Nenga si bali mwezo. Nga si NUP. Kwamba oli abaga nti ke kasira engineer akwatemu. Ochulira. So NRM olingaga nti eringe yakkiriza nti Kampala abantu batugana. Yes. Kakati okumufuna tukoze tutya. Okutegera Yoweri Museveni olina okubanga tonywanjaga. Olina okubanga totamiira. Okitegedde. UPDF deployinze covertly mu bitundu bingi. Okimanyi olumu waliwo SFC lwebera mu Kampala nga maje SFC nenga yambadde majega na gabulijjo uniform. Gwe bo balaba olooza nti bana bamaje ababulijjo nenga bali bakomanda abamalayo. Nolaba musajja ku street nga yambadde suit nenga bo mukebera mu misipi muno buli kyuma kikola ki. So yagala ganti singa bali mweza yangulo bwa Lord. Yes. Alwane abawangudde so position. That's Yoweri Museveni jakuba wangudde. Echo 10 ku 10. Don't even debate about it. This is a master plan.
fundamental change yayogera 1986 yeno mumulowooza yakusaaga oyo musajja mugezi nnyo nga gyenkomezza so Lukwago kasitava mu Kampala nga muwedde sigambye nti Lukwago ali perfect Lukwago naye alina ebizibu bye naye substitute ya Lukwago si NUP era omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala nga NUP etekinza over Kampala omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala nga NUP nga meya wa Kampala wa NUP bana batunda kadi mu history ya FDC mbuulirayo olunaku lumu emyaka ebisanja for the 20 years Dr. Kiza Besigye bwe yali leader opposition mu FDC lwawulira konti batunda kadi tibyali so common not so don't even use the word so common goli munna mawuli mbuulirayo olunaku lwe wawulira nti mu FDC kadi batunda ntunde lumbuulire era kungu kazibira allegations nga zempulira kati these are not allegations za kugamba na participate nze mugulira abantu tickets waguze yes n'abamu be bazimye bamutebi bonna bali on record okugamba nti babasaba sente yes kungu muyambe debate sisi mutebi yatugambye nti bamusabye sente kakati munaba mutya democracy nga temuyina democracy ogabota kyotalina mutebi ayina namba mugambe batuwe ensonga emu lwaki mugambe taweebwa tiketi mugambe wano enakawa Nubianiri batubulya criteria mwe bayita okuwa Nubianiri ticket balese Nubianiri bamuleeta dda ekya Nubianiri tekiriko vetting Lubongo ya tekiriko vetting you get it sure deal saba wanzi wekibina sure deal Nubianiri sure deal yes badde weta system NRM ine mivuyo gyajo mu primary zayo but at least waliwo semblance ya democracy naline wayiso omugezi wekibina ku NBS TV ne mubuze kibuzo kye kimwe ekyo nagamba nanziramu nagamba Nubianiri asinga mugambe ground asinga mugambe ground those his words verbatim katika nchi kugambe bwemba nga serabidde mugambe tiyafuuka meya nga yabuka bubusi yabeera ko ba LC1 chairman yabeera ko bikyebyo byonna but wensonga emu kuba koze eki kubasinzi okumuma bende kati mwabe nakawa keka nakasera mukube jogo lino ogwo mulimo sigwange abe nakawa baba wensonga lwaki omusajja asavinze ekisanje eki bamujje ko tiketi omanyi lwaki katadoba kena kanupu kakoma 2031 tewali kalulu kagenda kuyuzamu nupu nga kalulu kanu kakati Kyagulanyi ameke nga sure nti buli mukwano gwafune wabbira wafuna ku sente kibiina ki nga treasurer ayagala kifo secretary general ayagala kifo buli muntu yenna ani analandinga ekibiina treasurer tayagala wakiri mugano katana tayina waya tana kwagala at least ye tayina wa ne president Mwami Kyagulanyi ayagala owa president Deus Lubongo ya agenda Kampala Central abogezi b'ekibiina bombiriri omu Nakawa West omulala Nakawa East n'abakulembeza abalala buli omu ayagala ng'ogyeko katana treasurer kakati yena ali yogera bena ali bo bali ku kitebe bakola mirimu oyina Sabawandiisi Richard Odwong akola mirimu gya kibiina spokesperson oyina amyuka Odwong mukyala Rose Namayanja Nsereko akola mirimu gya kibiina oyina abogezi b'ekibiina bombi Emmanuel Maladombo akola mirimu gya kibiina amumyuka Mwami Rogers Mulindwa akola mirimu gya kibiina bana abakyala abalala bali awo ne kessa bali awo kati yosogera abanupu mbogedde buli mu kakati kungu teba balimba bambi yafiirwa kitaawe saasira yafiirwa nambozi kitaawe yafadde nende bambi saga gende shumba oyina akatambi konsabi kendi mu kunoonya wa yes kakwatagana ku ki kakati ze nkuze mpulira nambozi baga bajja kujjako Museveni balwanirira nsonga semasonga ez'Obwakabaka za Buganda ebabivaako dda nambozi yabadde ku TVM n'alumba ono omuwala gwe bayita
Sauda Madada nze sijja kulima omuwala oyo oba sijja kukosa kigambo kyenyina kukozesa behavior ye mu kuziika kwa Segirinya yamuntamya owulira naye ate yanshokinze bwe bamumye ticket asoundinga nga ali very sane oba ntegere kyendegeeza behavior ye mu kuziika kwa Segirinya yali yamunkyayisa naye ate bwe bamumye ticket bwayogera asengeka ki ensonga bamumye ticket n'agamba yajjanga independent ate constitutional right ye dembelye you get it Nambooze yabadde ku TVM ebigambo bye yakozesezza mu Madada ayagala sente I was shocked. Yagambye mbu Madada ayagala bwa kansala naye afuneyo omusaala afuneyo ne salarioni ani ali mu byobufuzi nga tayagala sente bonna bali mbyo Nambooze ku bya sente tewali yogedde nkikugamba ensi yonna nga tebelievinga mu Kyagulanyi nze akuli mu maaso we stood with Kyagulanyi nga yagala obubaka bw'ekyaddondo twaliyo nze ne Segirinya ne Kasozi ono eyali omubaka w'e Makindye n'omwami omulala bamuyita Sekigozi jali abene yes gubamye ticket y'obwa Ssentebe wa Kiso bagimumye bagiwadde omusajja bamuyita Nasif Mvula owulira Nambooze I know it from a credible source yasaba million 10 okujja campaigningira ani Kyagulanyi owulira kati ali ku Kyagulanyi tewaliwo munnabyabufuzi mu abampuliriza titakolera sente ask me why Nambooze yali mu NRM n'ava mu NRM n'agenda mu DP n'ava mu DP n'abeerako ne mu FDC n'ava mu FDC kati ali mu NUP I can tell you tekijja kushokinga enkyanga Nambooze ajoyininze PLU bo banoonya train ebatuusa mu State House bannabyabufuzi yes bonna be bamye ticket za NUP bajoyininze ebibiina ebirala kitegeeza they are not grounded kwa ideology you get it olita kulimba mbu agenda mu politics kulwanirira agenda kusakira family ye so yabadaga nti tebalina kuogera yadaga mbu Madada tayina yali badde asigalawo ng'ali mu struggle ya the purported struggle n'atagenda nga independent okiwulira eddoboozi eryo I believe mugayina mu dakika 2-3 njagala kubanga ndifuna wano mpulirize bulungi ebigambo by'omukyala so nakutte ku matu Nambooze yali munaku nga n'abanaku bamugeya nze mumanyi yali bamusirike bana abasajja abakola mu butale nga bbawe asawa muddo ne kati sente zayina tozimanyi na bungi apartment buildings zazimbye bwe yagenda mu America nga yefudde mu mulwadde 1.3 billion ne bazimuwa aganyabo lulini ne bwe nalisigadde ku nsi ne Nambooze nga simusaba namba ne kati ayina ne figa sebo abuukanga akayana akato otegeera ndowooza abantu gaba Nambooze bali badde basinza Yoweri Museveni every day kubanga yabafudde kibali mwayina ki mundage mwayina ki kitawo yayina ki mukitulage debozi yogamba ndifunye final olifunye dizanyira abantu Kamanda Madada kati okulonda kutandisa omwerabiza nti waliwo eri oluta eri abadde kamanda mulamba ne kati olwokuba nti obwa Lord Kansala buliko omusaala gwa miliyoni 6 bamugamba banna abaliyo nti nomanyi omusaala gwa miliyoni 6 kati banki ekuwolayo obukadde esobola n'okuwola obukadde 10 nejjange ebukusalako mpola mu myaka 5 kakati alowooza ekyo naga nti ate nange kati njagala nve muzigo nange atemperera abaana nange nvuge ku mmotoka laba bwe yeerabira nti ewaffe si kuno tufe tugenda mu Uganda mpya ate alaba Nambooze yasookayo ate Nambooze ye ali ku bwakatikkiro anyirira ate amugamba mbuno nedda
Nywerera nnyo kubwa wali nywerera nnyo wali kubwa komanda tuli ku lutalo naye alaba ne Nambooze alwana ng'atakola ki ng'atalwana kakati ebyo bye bireeta oluusi abalwanirizi okusinduukirira emmeeme naye ate era bwe tuba tusoma demokrasiya nga mponzika bagamba nti yes election is under a dictatorship a dilemma to a dictator nti newankubadde kale naye abisaawo afune ensonga ziri omusanvu nti naye ate nako kabasajja ali nti weewaawo okulonda erinakyemalira kusobola okwawulayawula abamuvuganya mbu naye ate ebivudde mu kulonda bibagatta kale tukomyewo yoyo omubaka Betty Nambooze bakireke ye bw'aba ali akiryoke ngaggumiza kati kankubulire yes ababaka ba KCC sorry bakansala kwero si 5 wa milioni 6 bafana ne salary loans ziweza milioni 3 omuntu yenna kasaafu ka kansala kwero si 5 e Kampala afuna milioni 6 asolo n'okusaba salary loan etuuka ku milioni 3 era jimuwa kulia omubaka Nambooze yafuna milioni 45 buli mwezi customer okulayira n'okwata Bible bwe pa nolayira banka yonna ekuwa looni eziweza akawumbi nga toyinayo musingo ogumanyi fa babi w'omusolo kasita parliament ekakasa nti Nambooze mubaka we mukono banka yonna esobola okuwa akawumbi it's okay for Nambooze okufuna akawumbi mu banka n'okufuna milioni 45 naye kikyamu Sauda Madada okufuna milioni 6 n'okwewola milioni 3 obwo bwekuusa mwabampuliriza ku radio 4 radio 7 radio 8 ono homework agwemba wadde njagala mundageyo omubaka omu ng'okuva lwe yafuuka omubaka obulamu bwe bwafuuka bubi bonna obulamu bwongera kutyo sijja kudda ku radio kuno njagala omuntu omwajja wana ngambe nti ffe twalonda omubaka yali bulungi nnyo naye ate obulamu bwe kati bubi answer is simple buli mubaka yalondebwa obulamu bwe bwakyuka atayina bodaboda yagigula atayina mukazi yamuwasa eyalina omukazi omwayi n'abasatu atayina wadde sigiri kati afumbisa pressure kuuka obulamu bwakyuka bera yaterera buli myaka 5 okulonda kukyusa muntu alondeddwa okiwulira kati Madada nze muwagira era ze singa mbadde mulonzi mbadde nja mulonda e Kampala Madada mbadde nja mulonda wali mulonzi naye agende aliyeko naye aziriyeko kwana abaliyo bali mu kukola ki then kati muntamisize ebyobufuzi kulya buli ate kukola ki si kuweereza bantu kuweereza ani buli omu aweereza famire ye omubaka kasita alayira aba ne full medical cover ekavalinga ye ne famire ye ekyokubiri omubaka kasita alwala alina okujjanjabwa ekyokusatu omubaka bw'aba alinnya ennyonyi talinnya economy class alinnya business class omubaka buli lwasula ebweru n'amalayo buli lunaku asasula $7 ze milioni 2 asasulwa so bw'amalayo naku asatu times zimultiplying times milioni 2 ze milioni 6 omusirikale afuna sente meka Mitwala 5 omusomesa afuna sente meka Mitwala 5 dokita kujjamu omutima ogugwo n'aguteeka munzi afuna meka milioni 2 don't be fooled luno lutalo lwangu byanfuna bali mu kugujubanira byakulya bana abagamba nti Museveni alemeddeko mbuulirayo omubaka omu okujjako Hussein Kyanjo eyagamba sidda nino labye n'ennyiko owe machi bagimumye bamusaba milioni 15 really yes you have this information yes nabadde manyi yakikoye bukoyi naganze enkoye nkitadde ani akugamba kubanga yagenze sidda bamugambye twagala 15 baliyanga bakabana tebagenda zibawa bagala sente tebakulimba mu struggle eriwa nanjye ne struggle ali aflyinga business class first class gwotadde kasitika ku boda yo people power yoli ali mu private jet abaana be bali all over the world bali abulamu gwakako kali ku kyalo kali amukene otegera noza teba kulimba akaluka n'akajja ekisooka kawedde ekyokubiri NUP project ya Yoweri Museveni bwe mulonda bwolonda bali mwezo wa NUP bali mweza mukwano gwange ntyana okumwogerako oba olonze Saabalwanyi
kubanga Lukwago yes alina weaknesses ze like any other person hazina kati olaba project y'omwalo ogwo Lukwago alina valid questions za puttingawo hazina mbadde kono yawo na hazina nemwe timuwulira omwalo ogwo guweza 79 acres 79 acres buli eke kyone nyoka tugibalire $1 million multiplying amao 79 acres times 1 million kwirikiri yakije muyitamu okuwa abantu ebintu eby'abana Uganda. These are serious questions. Proceed yakimo muyita echa president ajakera kumachaga be parliament eyo kubanga president sasikoze echi azitaddewo president eteredwawo yes ani atayagala nkulakulana fenna twagala nkulakulana twagala a stable clinic Kampala but terms and conditions. So Lukwago has valid point. Yes kumwala gwo wakuba yogera bwomu ali bwomu abalaba abagulagula dda kubanga mbadde kunayo nagamba lwaki abatwala omwala bafuna n'ebyapa ku gwo nakate gubadde wambuza gwatandika jjo ekyapa kiri mu manya gani mbukwabo abogerwako you get it ekyapa kiri mu manya gani ambuza nti gwe kungo manyo mwala gubadde okuva kano bwe yatonda enseno ngaba asookawo tebagufunako byapa ekibuzo kirimo okuddamu singa agugamente bagulizinze singa ebadde joint project omwala bagu developing investor inamu 40% government ya Uganda inamu 60%. Atola bakulembeza abalo gambye ali yekka. What about other leaders? Abagulagula da useless kabisa. Nkubuziza omwala 79 acres buli acre jiwa $1 million. Milioni ya dola mabata jitegere elimu 3.7 billion. 3.7 billion times 79. Singa mungambe it's a joint project. The investor agenda kuteka mu sente aberemu ne 49% oba 59%. Feba na Kampala tuinamu 41%. Kitegeza nti sente zivaamu mu rent n'ebirala zigenda ku supplementinga budget ya KCCA. Otegeera? So abantu bali meddo muwulirizo kumutegeera. Omuntu asobole kubeera omunga ye mutuufu. Abantu abangi obagobereranga abafuluma stadium za mipiira. To believing nga abantu bangi tibogera kituufu. Genocide ye Rwanda singa bagikolako referendum yali passinze ask me why. Abategesi ba genocide wali sungo obungi bali 83% nga batuusire minority. So ekichamu abangi basobola kiwa nekiyita obutamanya abantu basobola okuwagira ekichamu mu butamanya obaji wadde omuliro ne bagula ba social media katabo ebyogedde bagenda kunvuma nenga tebawuliriza kiri mu byoyogedde tebawuliriza gashumba bavuma ki otegedde ekibuuzo kiri nti 79 acres mu Kampala feba na Kampala return on investment erichi kwanga takalia feri abana Kampala ya KCCA hochitegeera nze singa bangambe nti invest on billionaire bijodolo binyonkondo omugagga singa sente agenda kubeera mu na 49%. That would make sense. Oba 51%. Sente zivaamu ontegera ndowooza ongamba otya nti wakeddiza umeme mu government nogifula UEDCR ate n'ogamba nti ettaka lyaffe waddeyo lya bwereere tekikola makulu Lukwago alina ensonga z'owulira nga ntuufu etawo okuwulirizibwa naye Lukwago naye alina obuzibu buli bumu Lukwago asuubira mu zino entala gyazirwana bw'omu alina ensonga entuufu ennyo nyina n'omukulu omu wa KCCA eyaŋŋambye gashumba tulina obuzibu bw'amaanyi singa bazimbye omwalo ogwo omuntu n'afiiramu enkya abantu 5 owabiraani gwe wakeddiza umeme nti yali nsobi kati okutta ettaka oli waddeyo ffe tugamba kiri kimu twagala enkulaakulana naye ffe bannayuganda tulinamu siteeke ki next time kankukomerewo wano nkubuulira ebintu gavumenti bye yalina wano before 1986 ng'amagoba byonna ze gakola actually next time after the break
after the break oba next time after the break weewuunye kazi yewe nsimbi zino ogambye maybe nga tugenda break just for emphasis ogambye ensobi yo ati laba embizi eri kunengama mu nzira e Rwanda mpozi nga nzira Villa Maria abantu okkiza ku diverting I don't care kuzina embizi teri ensasula abatuuliza mwami Gashumba abantu bayogera ku bali ku TikTok ye ali ku TikTok live wano ndi ku TikTok banange siri ku mmwe abali ku radio okitegera obati babitegeera stake ya Ferichi okay so ogambye ensobi yokka egenda okukolebwa mu Kampala wano singa banna Kampala bakola ensobi ne bajja olukwago ne bazaawo candidate wa Nup olumwe Museveni Kampala bamututte abamumaze anti Nup project ya Yoweri Museveni Lubongoya ye liaison officer wa State House mu Nup ekyali atakimanyi ekira nkiddamu mulonda abaana bammwe ekyonze sikimanyi kutweza kimanya mbuza lwaki ffe gye tubeera tubeera badde wali ogambye ina list yagala otuwa list nene nyo ezo zonna zi Uganda Airlines Uganda Tourism Board Uganda ezo zi hotels zonna zali under government of Uganda bali wemizindalo mwami Gashumba okiwulira nga kiki ekulaga government ebeera ne stake mu kintu si kukiwaayo buwi kyonna ntikigende si kukiwaayo buwi nze naliwagidde omuntu yenna investor ng'agangenda ku developing ekitundu kino nyinamu 40% bannayuganda balinamu 60% oba nze nyinamu 60% bannayuganda balinamu ki 40%. You get it? But you can't tell me ngezo kibala omwala gwe Nakivubo guliko eka 79 79 acres 79 bwogibalira ku bbeeyi ekyasinze oba wansi $1,000,000 buli eka miliyoni ya dola evaamu mu sente za Uganda 3.7 billion bo multiplying 3.7 billion times 79 acres mubeeramu 290 billion bibiri mu kyenda nearly 300 billion yes ezaweebwa investor owulidde biliyoni 3 bw'oŋŋamba nti n'ebyapa byafulumye mu mannya gaabwe olwo tuwedde kwagubwa ngambye ekibuuzo kiri nti singa bw'obote n'amiini baraninganga eggwanga bwe bati nga buli omu bamuwa buwi ffe twalisanzeewo ki singa bw'obote n'amiini baraninga eggwanga nti pulezidenti agaba bugabi kibu kyasanze ffe twalisanzeewo ki ndagidde awo twalawo nkiddamu Nakivubo ettaka eryo lirina 79 acres buli eka bw'ogibalira 3.7 billion no multiplying by 79 billion is 290 billion nearly 300 billion lukwaga ina ensonga zayogera entuufu hazina singa bajjajjaffe omwala tugeze baali bagugaba kyobuuza singa bagugaba bwe batyo twali gusanzeewo omuntu bw'aba ayagala nga he's a serious investor agula ettaka yeekulaakulanye oba bwe tufuna investor ngaze with a brilliant idea ey'okutransforminga Nakivubo channel ffe bannayuganda tulinamu stake ki byali badde ebibuuzo kubanga ye hamu ayogera ku development for example teri atakiganye ekulaakulanya development twagala kujjawo mataba gano twagala kulaba nti kasasiro omwala guli open gwetaaga okuba nguli enclosed teri amuganye ffenna tukiwagira ne stake yaffe nga bannayuganda eri ki mukyo yes guno omwala guva ku container village ne gumalirawo oba eyonna kuba nayiseeyo ko wino yonna bakubayo ebibaati teri aganye enkulaakulana ne stake yaffe eri ki era abantu b'engulu ebo kye baali bagamba nti sebo President Museveni ffe situgaana investor ne buli investor yagala okuinvestinga eggulu ffe tubeere ntaki naye tunegotiatinge naye tuteese nti ffe tufunire buwa ffe tulina 40% terms zibeere clear yes ffe tulina ettaka yaleete machinery owulira bwekityo bwe kiri neze bino kabibabuulire mulina ebintu byemuzanyiramu bannayuganda bino ebintu babimanyi kino kankibagambe babimanyi nti eryo ttaka lyali lya gavumenti ino lyali lya gavumenti ino lyali lya gavumenti kati Lukwago challenge gyalina eryegi aliomu obutulumu obungi busobola okutta timba obutulume obungi butta omusota so Lukwago bambi ali yekka bwati muntu omu alina ensonga teteyagiwuliriza buli omu amukuba ku nsolobotto ogambye abalala bagule bonna bagule
ne social media bagigulagula dda buli olaba ekintu nga kirina hype y'amaanyi nnyo manya sente era kati bagenda kunvuma kubanga nawe ofuuse omu ku batono abayimiridde ku nsonga naye kali kivumo kyebatavumanga bavuma ana bavuma tiwali muntu yali yavumiddwa nganze navuma obwana bwa Nuupu buno by the way over the weekend babiri bankubidde simu to apologize tusaba tusonyiwa abali bakuvuma tusaba tusonyiwa sitwamanya kategera nole nogaba kadi nga wabalayo wiikyemu akakodyo kalibe kati wenjagala nzije wawe nyini abasasula ne sente ezokugaba bendera Jo Haji Latif Sebagala yavuddeyo n'agamba obutali bwenkanya buno takkiriziganya nabwo era kyeyakoze yakuŋŋaanyiza abantu bonna bataweereddwa bendera n'abamu baga nti bagibwako ne sente bataziwaayo bajjenga ba independence kati yagenda kujja nga independent ne Latif oli mukwano gwange oli muganda wange wummula myaka 2 Latif Sebagala wali mubaka emyaka 2 wummula kola business nga baganda bo omusayi gwamwe muli bagagga muli bafunyi kola ebirala Latifu oli muganda wange batabani bange va mu byobufuzi kola ebirala okay tutwali ku kyasente ne ku kyasente nkyogera nga ntya Allah ate zino sente zino zenyini abayambi bomukulu saba fere wa struggle Mr. Kadingo bazitwalira Kadingo batuga tebazimanyeko gwe bazitwalira nyina ne gomanyi kati yakaweza 2.5 ziyakateekayo 250 million mundagayo mu kaseera ka Besigye omuntu yasasula sente ofuna ticket Julius Nope yes kamu ya century na Julius Mutebirumu ku TV nangamba nti kituufu bali bamusaba sente era ngati omu ku bantu abamusaba sente mu bigambo yokuba yankola bina mugamba mwogere n'atamwogera nagati omu ku bantu abamusaba sente muyambi w'omu ku bantu abatano abakulembera NUP nene mugamba mwogere n'atamwogera kino nkikugamba nze nagulira bantu babiri be nagulira tiketi era bazina kati akodyo ke bakuzo kitegeera balangidde wabula wiki nga twenda joddukira kati neza ababaka bagenda kutebi ababaka nga wabula ennaku 3 nga twenda gye wekubira nduulu balagira 15 akakodyo ke balimu ke bakola okamanyi tebaagala ofune option oba ofuuke independent oba ojoininga ekibiina ekirala obere nga tolina option tewali muntu alina ttima nga kasajjaako because balangira nga 15 abaka ba parliament leero 8 balangira nga 15 okusunsula kwawo nga 23 wajja kwa China obudde not really obo China obudde o complaining awa odukira wasinga to ba mative ne kantu alo mukisa guno njalo okubuuza muntu kyaraninga page ya Isma All Access bana nkwegayiride inbox mi o WhatsApp mi on 704 555 page chi Isma buli kigambo Isma kyayogera bakijjayo teri agiraning abantu bajjayo bujja bu clips no waliwo omuntu alina page ya running eri active yes really yes njalo kumanya omuntu oyo yani running kubanga he is very I don't know oba he or she nenga ali very good ajje buli kintu okusinzira ku mbere ekola ki ku mbere eriwo ulira 2026 2031 kwe kuziika kwa Nuupu era bo batufuniddemu mu kaseera kano tolifunamu 2026 2031 kwe kuziika kwa Nuupu kwe kugabula ekisanja kino kyekifemba ontegere kyendegeza kyekifemba kyovula buli muntu alwana abeere omubaka abeere kansala ojjuke beyagamba mu bafuuti soja bajjeyo empapula basaninge ku bifo Sauda Madada Sauda nange yangambi nabadege naye ku TV angamba Bobby yatukubiriza batugamba mugende mu esimbe wo mu bifo bino nange kye nakoze kati Sauda lwaki omugana nga Lubongo yaje empapula lwaki omugana ye lwaki omugana kinziremu kwa mwena mujeyo tosobola kubanga onywa walaje abana n'obasanga abanywa tasika n'oyomba tosobola kuyomba onya walaje nosanga abana bo kutasika ye abamba lwaki kati namboze yagama Sauda tojjayo namboze agenda mu bisanjo babimeka kati abaddeyo yatandikira mwena alemu nava mwena alemu nagenda mu DP nava mu yatandikira mu DP either of the two
nagenda mu FDC kati ali mu nupu MK nalangira officially namboza jafuna tiketi ya PLU tabeta ko mu FDC mwami gachum takolanga ki namboza waberanga yo omuntu eyakukutanga ne Dr. Kiza Besi yali namboze yali osobola okubanga toyina tiketi ya kibiina nenga osubscribinga kwa ideology yaabwe ate muwanga kivumbiye DP buli omwana omonyeshera kanka nakano kakulu obudde bugenda mbegayiride 2021 tolonda kala ya muntu 2026 tolonda kala oba kibiina londa muntu ekira mulonda abaana bammwe abawalaga ebijja byabwe nti biri wano mulonde ekiddamu tolonda kala tolonda kibiina londa muntu ekyokubiri mulonde baana bammwe akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi lino ejjogo tulina oddifulumya wano oli n'asenguka mu zoni E n'agenda mu zoni C n'ateekamu ebipande ne mumuwero kaminga ne mumwaniriza mumuli bantu bakikaaki okukyamuukirira okwo nabadde ebukomansimbi esangibwa mu Masaka Greater Masaka waliwo omusajja bamuyita Kateregga yali LC5 chairman for 2 terms n'akola emirimu egitenkanika wajema n'azimba ekitebe kya district n'asakira bana bukomansimbi mu government nenga ali mujema era waliwo enkyukakyuka y'amaanyi n'abagambye mulonde Kateregga wajema fine naye alumirwa ekitundu Sabawandiisi wajema omanyi Sabawandiisi I don't know by Sabawandiisi naye nze nayogedde okusinziira ku rekodi y'ebintu byakoze eki byakoze ontegera ndowooza so tebafa ku kala balonde muntu temufa ku kika kya kapa oba yabitanga oba njeru oba ekwate mmese kyekikulu kati mukalulu si kika kya kapa oba nzirugavu oba njeru bwolaba manvuli tikinga bwolaba omuntu agidde mu basi ng'olaba mutuufu tikinga bwolaba omuntu nga Seggona ng'agidde mu ambulera kola ki tikinga bwolaba ow'omuti nga Mpuuga tikinga Mpuuga tajja ku bubaka ajja kubaka akati tumalirize eno disclaimer nayo njala mukitegere from today sife tusinga okutegeera fe tubabuulirako ogugwo gwe weesalirewo londa mu bikuyamba ne oleke ebyo so bwe kubira engombe si ekujja mu kubo ne atola okuba abantu abasinga muli driven by money mulowooza buli muntu ajja ku radio abeera yasasuddwa ndayiranga ntya Mungu okwago sente ze yampadeko gyali emitwalo 4 ejye Uganda kulumbe lwa kitangi nenewonya Lord Mayor mpauti emitwalo 4 obusente obutono bwe nanyumiza ku mirikuwano gyali banga nti lukwaga ate yakuwadde n'ebiri agikola ki agigaba so nze mbabuulira nti omwala gwenna kivubo ffe nga bannayuganda siteeke yaffe eri ki ffenna twagala enkulaakulana ffenna tugiselebratinga ne oli tajja kujja atugambe nti ngenda baleetera enkulaakulana mukube bukubi mu ngalo otegeera ndowooza nkiddamu 2026 tolonda kibiina tolonda kala londa muntu ekirala mulonde abaana bammwe azaala ekibi akiwongerera bw'ozaala omusiru tosikisa banneiba ekyo nkibagamba bw'olaba ow'enaalemu nga mutuufu nnyo tiikinga bw'olaba abasajja nga basemujjuŋŋanda ekibiina kye bakiyita batya PFF tiikinga DF Common Man's Party tiikinga ontegeera ndowooza n'ebino mbuno ambuleera buli awali ambuleera tiikinga ekyo kyakomye wali otingize ku ambuleera nemala ngitiikinga wakiri nnyo obutuwa ngamba ambuleera tiikinga tekiriiyo nze Gashumba ndi musiru akyogaba balonda ambuleera basiru nze ndi musiru nze nkugambiko ndi basiru nze ndi musiru okutiikinga ambuleera ntiikinga enaalemu kubanga ambuleera kazini we enaalemu tosobola kutinga ambuleera mu bulamu bwo sisobola ambuleera yakola ki sisobola njitiikinga lwaki njitiikinga natiikinga